Kubanga yagane yafuna abagoberezi kakali njagala kubuuza obukisiya kati gwe ofunira muwa mbatekono okuyiwa sente kati batokugamba nti Uganda tetugenda kuddamu kujiwa buyambi tetugenda kuddamu kujiwa kino kubanga eganye ebisiyaga mufunira wa nze bongamba nti nno lye mbizi negamba nti astagafullah sijja kulya mbizi nonga nti obatagala kulya mbizi sijja kuwa sente kati gobo ofunira wa lwaki obonka kandi ekyo kyotayagala nze kyesagala kulya kitegeza wabawe ekigendererwa gwe kyokwese bwe tuli sinkana olulala nja kubulira ku bigendero by'abasajja bano lwaki baleeta ebisiyaga na lwaki bayagala nnyo eddiini zibeere mu nsi zaffe muno kubanga mubayitira eddiini zino zipromotinze nnyo ekisiyaga era y'ensonga lwaki batufuga bajja kutufuga bufuzi tebalina makulu bwotuni abasajja abajja wano bagamba nti bano kubanga olwamugamba nti Stanley yasooka okutuuka wanandikira Queen Victoria nti aweereza abasomesa abalunyi nedda John Speak ne Eddie Grant bebajja wano bebasooka okuwandika ebbaluwa ebungereza ne bagamba nti eno gye tuli eno mu Africa ne wali ensi gye tutuuseemu bagiyita Buganda eyina ebintu bifaanana ng'ebyaffe eyina obwakabaka ng'obwaffe ennono zifaanana ezaffe ne bakola byonna n'amateeka bayina ne gye tulina okukola kubayigiriza kusoma na kuwandiika n'okubayigiriza olulimi lwaffe mpazi n'okubajjako enzikiriza yaabwe tubalage nti eyaffe y'entuufu lwe tujja okusobola okubafuga ono njogeza n'ebiri mbyenda komaawo mu kitundu kino njagala olw'okuba nti kyekisoose njagala twogere ku mawulire gano abasinga oba oli awo babadde tebakumanyi abamu babadde bakuwuliriza ku radio naye nga tebakulabangako omusajja y'ono gwe mubadde mumaze ebbanga nga muwuliriza ku mayengo ga radio zammwe eyo for starters Namugera amawulire gano wagasoma obadogana nalonda malonde oyinza okuba munnaaye ekintu kyakunyumira nogaako okitandike gwosobola okukola ekintu okusoma ekintu ekitakunyumira nga kikyosoma nga kikunyumira baffe batusomesezza ebintu bye tutaagala mwabikola bw'ojja mu katale nga of course nga tewali mulimu ng'okikola kitegeeza tiwakiso kati olwoka nkubuulire era wamma temuli yeeyo ng'omuzadde olina koosi gye wali toyagala omuzadde n'akugamba bwe mbanga nze nkuwerera fiizi oteekeddwa okusoma koosi eyo ekyamazima n'ogisoma era ebipapula n'obireeta noga maama taata ebipapula byammwe biibyo nze ngenze kusoma bwange eyo y'ensobi ekolewo abazadde olwaleero nze omwana bw'atuukamu ekyessi ntandika omubuuza senior 5 mubuuza by the way from senior 4 ntandika okumubuuza baale oyagala kusoma ki njala kusoma bwa makanika bwa makanika ya motoka kanika nti kati wandyagadde ogende Kyambogo oba bw'omala senior 4 ngutwale mu garage agenda Makerere kubanga luli engineering entuufu ebadde eri Kyambogo nga timunabutanga kuwonoona kati universities ze mutanso okumuzono twandibadde na university mu mwonoonye sigambye nti okujja kwa universities ennyingi kwekwonoona naye motivu y'okuziyeta eriki ebyensoma kubikulaakulanya olwaleero omanyi subjects education olwaleero omanyi abayize emitwalo 5 abali mu olwaleero omanyi courses university Makerere zejjeeko nga bazi student zigenda kuddamu kusomesebwa olwaki lwokuba tezina abayizi bazisoma nga abayizi weebe ne bagamba nti tebakyazinamu interest simanyi procurement political science bamudibya yegu nkugamba ekinaki ekigendererwa ky'abantu abagaana ebyo eriki amawulire nagasoma bwe mala ogasoma ate nengakola ate ne ganyumira ate era nkyaganyumirwa okyali munnamawulire ali active oba wagawummula anti once a journalist dies not always but dies a journalist
si bulijjo obeera. You are a journalist. Tobeera. Precisely. Paka ng'obakutaddeyo wansi. Era bagamba nti ono legendi. Kati olwali omusajja bayita Michael Jessali. Y'omu ku bantu abawandika stories mu mawulire wano. N'oggyako engalo n'ogaa nti mu butuufu. Akola ne monitor. Yatuuka okukola story emu ne batuuka n'okumutwala mu Amerika ne Bungereza n'agendayo n'alambula n'akola ati ng'ali ku bya bulimi. N'amaliriza n'akaddiwa. Monitor abeerayo yamala emyezi 6 nga tefunanga muntu akola stories enkana z'ono. Yawunzikamu nti Omegaide ne muwa contract na kati ali mukola mpaka lwalifa. Wali wano MJS ali omumanyi oyo senior wali wano ngumenyere bameka. So amawulire ogabaddemu otandikira ku radio ki? Anatandika okukola mu 2022 natandikira ku radio Ikweta. Radio Ikweta eyo ebiseera byali ebaddewo ebbanga. Nali maze okusaba ku Radio Star ne batampa naye ne baagala mbeere correspondent. Owe Masaka? Yes. Kakati nga waliwo omusajja bamitanga Kabugo bayitanga mugenda wala. Ne baagala bampangire. Tuba tukyali awo. Star? Kati nali nkyalina mulenzi muto mufubuka muto. Bandi baali bagundi baali senazi ba radio eyo naye nga bamaanyi be bakubanga amasimu basobola okubeera n'amasimu ge bakuba ku radio. Kati mbandi wano mu town ne baŋŋamba nengeze ku Masaka Union yawo ne baŋŋamba nti oyo kintu musoke. Mwami gwe nali naye n'agera n'amubuuzaako Sibeta Seboje ni mujebale nti ye namwe tuli wano nti tugenda kuteeka wano radio. Nti ne mugamba nti nange katolabe bado paapala nti yagala ogenda musipanga Kampala biki radio esembedde wano. Awo nange ne ŋŋuma. Radio Ikweta netandikwa ne je Masaka. Nensaba ne batampa. Kakati olwo kakati olwo nali nina company gye nali nkolera baali bagiyita M2000 Exhibition Group nga ndi publications officer waayo. Yali ekola biki? Myoleso. Ngetegeka emyoleso ekola etya. Kati nze engege nali PR waayo. Nze nagendanga e Kampala kunoonya ab'amakampuni okukola biki ebyo. Kane mbaleeta mu mwoleso awo. Be mbaleeta mu mwoleso ne babeera bangi. Kati manager wa radio eyo yajja n'abuuza nti ani akola ebintu bino bonna babafuna batya. Kati mwami Serubidde Mukama Katonda amummuze mirembe yali chairman waffe n'agamba nti atuyina PR waffe ye NAMUGERA Mayanja nti yaliwa nti wuuno naka ono si yaleta na application ewaffe esaba omulimu. Kitegeeza omwami ono mulungi bw'abanga asobodde okubeera PR wa kampani eno n'agenda n'aleeta amakampuni ago ne gamuwuliriza. Kitegeeza bayinza obutaba presenter naye nga maketi ya mulungi. Nantwala nengenda okukola nga maketiya. Nangama yes. Nangati oluvannyuma ti kasitatu kasoko malo okuyingira wano oluvannyuma gy'otunga okupresentinga ku radio. Konzi kale nenyingira mu marketing kati mba ndi ku radio nenfunayo abantu benatwalanga nga bamunze mbakyaza ne bawulira eddoboozi lyange nenge gye nababuuzanga ebibuuzo. Kati olunaku olumu waliwo omanyi bamuyita Padde Kibi. Padde Kibi oyo ye director wa drum beat of Uganda ali mu dances musomesa professionally. Kati yali akola program za kawungezi ku radio ne ku macha sawa 4 mpaka 6. Akati yalwala nangama nti jangu okole ku programs zino. Kakati enjawulo we yava yali ewantu wamu nti ye yajjanga programs yazikola ni yaletanga amawulire n'agayita mu studio n'amala ogasomamu n'abulira abantu bebadde mu mawulire abantu ne bakuba amasimu ne bataka okuteesa ku nsonga zonna ezibadde mu ggwanga.
kati nze bwe yaŋŋamba ne baŋŋamba nti ogenda kukola programu yo olwaleero kolowooza ate namanya kiki abantu kye beetaaga naleeta bagenyi nasookera ku Sempijja by then yali akyali chairman wa district LC5 ne mukyaza programu nebeera hot abantu bakuba amasomero nenkola neyenkeera nenkola wiki nenjimalako ngenda okuwulira ng'ekiva mu audience abantu kye bawulira kirala nnyo programu zikyuse zivudde zibadde zitambulira kati ziri ku level nki ndala ne bagamba bona waliwo omwayi bamuyita Fino Mayanja muzibu nnyo oyo kyoyagala nawe baga nti programu zonna kugenda kuzikola kati olupata nk'okugyayo ebitabo okitegeera bati asaanidde yakulifayinga buno bwati nga bamugamba nti akati talk shows ezo ono yagenda ng'ozikola bwe ntyo awo otandikira okuhostinga abantu bano ab'enjawulo nenjokya nenkola emirimu nze gwolaba ntutta abantu bangi mu palamenti ntutta abantu bangi mu bifo eby'enjawulo tumenyereko abatintini omuntu gwe nasobola okuteeka okutwala mu palamenti yali Honorable Muyomba Kasozi yali youth MP kuva 2006 mpaka ndoza 2011 okay nze nasooka ne mukyaza ku mpewo ne mukolera programs ez'enjawulo nenkola ntya ne tulwana akalulu n'ayitawo akaseera ke kamu ne ntwala Sejjoba Isaac ne bw'omusanga ne bw'omusanga n'omubuuza Isaac Sejjoba Mayanja nze programs yazikolera baina bamusuka nti akati kino ojja kudda bwoti kino ojja kukiddamu bwoti kino ojja kukola bwoti kino ojja kikola bwoti namugera oyo ojja kuyikweta wano butereevu n'okumusanga n'omuga nti kati kino ojja kikola bwoti ojja kukola bwoti kiri bweti ne bwekiti yajjanga ne sansa kati sansa lawyer by then sansa naye n'ayitira ewange nga babawulya bulizi ku radio na biki n'avuka kansala ku district wano abo se babiri ba MP nenvaawo nendandika okunoonya kati waliwo abalala Kabuuso yennyini yali yakolanga ku CBS naye ng'ate ne programs ez'endala zikolera eno Faiza Kikulukuunyu ebiseera ebyo yavanga empigi najja Masaka kuyikweta nga programs gyazikolera. So Ikweta omazeeyo bbanga ki ovuddeyo Ikweta okuva mu 2022 mpaka 2017 myaka emeka 15 oli awo era radio gyesina kyenjevuma abantu bagambaga yes abantu bagambaga tebatusasulanga tebakolanga ki kyavanga muggwe go wali oyinanga okwetetenkanya ne weesasula radio zona kazi nazola CBS zola abantu bagamba bwamanya ali ku CBS tezisasula zisasula akasente kaki katono bamuna bamu nomanti wetetenkanya nokozesa omuzindalo gwoyina nogera mu marketing nofuna business kubanga radio zona zola bazigaba commission zo commission zona zimugaba nofuna business ya milioni emungo inako emitwalo 10 nomayande no business yenkozi ya miezi mukaaga ize milioni mukaaga emitwalo jange nkaaga era radio esinga basooka kutemako commission wo oyeba mukuwerawo kasita musaininga contract kati yo mugezi kyakola enkaaga bwagikwata nga gitwala mu bbaala ng'aginywa ng'agenda agula engoye okitegeera bw'amala okukola ebyo ng'enkeera yayuuya bannaye sina kyakulya ku radio bafumbye ng'olwo agenda asaba okitegeera kakati omusajja yayigiriza abantu ekintu ekyo kulaba nti aba CBS bangi bakolanga business ezinyuma ne bafuna ssente yali Peter Sematimba Pierre Sematimba yabakwatanga n'amugaa nti njagala business ng'oyagala ki awo bona abenamugaa nti anze njagala poloti ojagala wanti kanyanya ndigenda oginoonye nagaa n'aginoonya n'agiraba najiraga poloti nagira nti bagirabye nti Sematimba najja poloti ero ndibagiraba ne bagikola batya ne bagisasula endagaano n'azikwata nga yo nenga tolina ndagaano n'azikwata n'agenda nazo nenga eri mannyago nagaba kenoonya business
n'agenda n'anoonya business n'ogikolerako ky'oyagala n'onoonya business za sente bayiyo mu bigambo kakati nayoga nti business ze nnoonya eno njiguze mmeka nti miliyoni 5 n'onoonya business ya miliyoni aga commission yo nga miliyoni mmeka endagaano yo ne bagikuwa okitegeera kati ploti n'ogisigaza nga yo noga kati njagala kuzimba naga kati oba ogenda kuzimba te soko lonye ku ssente ne bakola business ate nga business gye ziri abantu bazifuna bagenda nga okunzika nga mu mwezi olagwa ndi mu myezi 3 gino okozeyo ssente nga zino mitwalo 12 ez'omusaala bazikuwa nenga ziba weziri nenga waleta business gundi noleta business gundi noleta business gundi ozifisi mu myezi gino 3 ozifisiza mu obukadde buna nga bakwata obukadde obuna nga bakola ki ng'oyiwa material hawe akola ku radio guno omulaba azimbye amaka bwongo obwo naye oli omugezi kyakola yaba yazinywedde abe yazitutemu bamaama n'abatwala mu maloogi n'agenda mu bitongo ebitasalako ate guno omulimu muzibu nnyo kubanga gwa masanyu mbadde ngamba ati ate eno ewammwe gye muli amasanyu ate mmwe temugettanira nnyo gali nyeeno mubakola music shows biki ebyo lugambo anti omulimu gw'amawulire gw'okimanyi nti no twali kivulu gy'osasula ennaku zino nno babasasuza nga tolina kaadi ennaku zino ne bw'oba ogirina osasula kati kankube olwaleero bannamawulire amma abaliyo temusasula bivulu kati olwo kankubuulire okuggyako ng'oli aliwo akumanyi rediyo yo kyebuuzibwa nti bamaketiyazi oli bye yali atandika okulanga ekivulu kye baagenda bamutuukiye ne bamuggyako bizinensi nti bagendayo n'agibawa bana bapromotinga bizinensi eyo nti gundi ne gundi so radio station yonna nti newambaawo 50 mwenna muba mujja kuyingira kaadi era ebbanga lyonna ziri embadde mu mawulire kaadi yange yokka nawo oyagala okuyita kaadi yange entwala ku bivulu entwala ku bijjulo entwala mu bidongo entwala ew'amagezi entwala mu kunoonyereza kwange buli wantu mikolo gyonna gwe kaadi ekuyisaawo paka nti oyo munnamawulire kati abantegeera tebambuuza kaadi feesi yange gye batunuulira yafuuka kaadi namugeera ati baaba nenawe okereye obwedda olyeyo mupiira guli wali okitegeera so kuikweta ovaayo mu 2017 oddawo amawulire ogawumula nedda 2018 radio nefunamu obuzibu yafuna obuzibu mu management radio nevaawo UCC nejja negisalako ng'ebanjibwa olw'obuzibu obwali mu management ng'odirector ate agenze mu America gye yamala emyaka emingi kati byaleka mu management entambuza y'ekintu neetaba nnungi ne batuka okubeera nga radio bagibanja ekitandibaddewo okay radio bwetyo neeva ku mpewo nevya ddala ku maapu era kizibu nnyo okuddamu okufuna 93 fama radio Ikweta eddoboozi lya Munnabuddu bwetwogerera wano kubanga ne frequency line betwogerera bagitunda agirina agiyita kirala kati okufuna frequency endala n'ogiyita radio Ikweta oba tokyasobola kugituuma 93 so radio yo yennyini esobola okuddawo ng'eri mu frequency ndala ebisigadde byonna ne biddawo radio naye nga teri mu frequency mwe yali secondly a radio station yekolera ebintu byayo nga byayo kubanga tandikira mu muzigo wali ku union mu mwaka gumu twatumaze okugula ekizimba awe bwala n'okuzimba omunaala nga gwaffe radio yakolera nga munaala mu kizimbe nga kyayo ku ttaka lyayo omunaala gwayo terina birala byekola nga buli kimu kyayo ye yandibadde maze okukola ebintu ebyenjawulo naye obwa buzibuzibu obwajja mu management bwaleeta ebyo kati radio bwevaawo
ne tutandika okubeera nga tandika okukola emirala ya kola emirala nolaba nga kino kiri bwe kiti kino kiri kiti ekyaddirira ne tutandika extra radio. Extra radio byali birowoozo manye ekikola ekintu kyonna kiba kirowoozo kati omuntu n'aguza munne ekirowoozo byaguza munne ekirowoozo naye n'akiguza munne ne babeera abantu bameka abo basatu ne batunoonya abantu 7 ne tutuula nga tuweze 7 ne tuteekawo kirowoozo kya extra radio. Ebyali ku extra radio yali etandise okufuuka ey'amaanyi ennyo etandise okusituka okuvaayo ate era mu kufuna ekirowoozo abafuna ebirowoozo ne batandika ate omululu manye ebyenfuna bizibu sente girabe edduka okitegeera omuntu omu yanga nti sente ebintu biri mu nsi ebyawukanya abantu singa nali mmanyi yabitandika naali mutemye n'afa ate era wandibadde tutemye bino kubeera bijja kusigala byawukanya abantu ebintu ebi sente na mukazi ebyo bitabulira ddala abantu oyitege esente n'omukazi naye ate ng'omukazi ate asukkawo oba ku sayidi eri sente n'omusajja sente n'omusajja singa omukazi abeera ne munne ne babeera bamukwano nga bakolagana mu sente bakola batya n'amanya nti yakwanye namugera gwayagala olwo eddogo ne livaayo ne balyoka beeroga ne beefuuyira emmindi okitegeera omusajja n'akuma n'amanya nti kwanira bba wange n'omanya omusajja n'amanya nti gune nalabika akwana mukazi wange kumbe nga n'akawola ke bakwana nawo kali awo kali kubyako ka survivor kanoonya kyakubeerawo innocent bambi mwembi ne mukakwana olw'obusiru bwabwe mwembi ne kabakkiriza era mwembi ne kabatwala mu kikolwa gwe n'otegeera nti ono ankwanira akakazi kumbe n'olyaga nti gwe nkwanira akakazi ejjambiya ne zivaayo abantu baleka okubagana ebikonde n'ekyokubiri sente omuntu asalawo waliwo omusajja omugezi omugezi yagamba nti oyagalanga Katonda mwagamba nti oyagalanga Katonda n'obulamu bwo bwonna n'omwoyo gwo gwonna oyinaga nti oyagalanga sente n'omwoyo gwo gwonna n'omutima gwo gwonna n'obulamu bwo bwonna bw'olaba nga azirina wakiri mutte omujjeko ki kati olwala ebitiŋŋanya abantu si sente abantu abakulembeze ebibalemeza mu ntebe obutava mu ntebe nga bafuga si sente olwaleero aba ne balwanira mu palamenti teyagala kuvaayo si sente anti bwe bukulembeze simbu ekigambo bukulembeze oba buyinza kitegeeza sente sente yabeera n'obuyinza kasi tobeera n'obuyinza byonna oba obiina kyekireeta kinnaakyo buyinza obuyinza bwe buleeta sente kubanga kyosalawo kyokola naye ate jjukira ebintu buyinza nga tolina sente naye osobola okubeera ne sente nga tolina buyinza osobola okubeera ne sente nga tolina buyinza okitegeera za sente tezikunyumira nnyo nga tolina buyinza zikunyumira bw'obeera n'amagezi naye ate abamu bw'ogujuba n'ennyo onziko viriddemu awo nga sente zonna zikuyisa bameka abakabeera ne sente kati nga tebakyabala twala ekyankwanzi omusajja bamuyitanga Sergeant Omedi yatusomesanga ne Sergeant Omedi yatugamba nti no Sergeant Omedi yatusomesa kukuba mundu naye waliwo bamuyitanga Katabaazi negundi Bantariza batusomesa batugamba nti ekigambo state means everything. Power means everything. Boba ne power oba na buli kimu ku andi akati president yagamba governor bank Katonda abakutadde okimanyi president yalonda governor bank of Uganda kati amaze emyaka emeka nga tamulonda situgenda myaka 2 yetu namufuna myaka 2 gyokka mwe tulaga minister of finance gw'omulonda
President analonda governor. Gwokimanyi olwaleero. Kiza n'okumalako ekisanja nga gwokimanyi olwaleero nti amaka g'obwa president gafuna obuwumbi 2.5 buli lunaku ze gakozesa. Obuwumbi 2.5 billion shillings per day. Every day, that's the money ze bakozesa. Mu mwaka guggwako nga bakozesa trillion mmeka. Ensonga lwaki balina classified budget. Nti ezo zote zimanyiddwako nsaasaanya z'amaka g'aba president. Tozibuuzaako. So njala wali tutuddeyo kati ninyo tutunulire ku radio Equator wali okola program ki? Then I in charge of talk and political and talk shows. All I was in charge. Zaberangawo kiro misana? Political talk shows zatandikanga okay talk shows sonna awamu kubanga ezimu zabanga political endelanga ziri eza health eza education eza bichi program tenka sawa 4 njiva ku sawa 6 nenjita ku sawa mwaka wungezi neva ku sawa 3 olomukanga sawa 5 mpaka sawa 7 olesande sawa 9 mpaka 12 bwe nakolera ebimeza ebyabonyabonya abantu wano banabyabufuzi ena promoting abantu ebyofuzi nemba tusawa ggulu gwokimanyi ne Juliet Kakande MP wa Masaka City nze namugiza n'okwogera ku muzinda nze namuga nti ku muzinda nze nabuza okumuteeka ku muzindaalo yajja kunoya kirabo ki kyali awangudde ku radio ne mugamba naye you can talk nangamba nti muwuliriza nawangula nawangula ekirabo nga muyizi musomesa amaliriza obusomesa yajja okunona ekirabo esanga ngenda kola nga nze ndi ne mugamba gwani nze Juliet Nakabuye nawangula ekirabo nenkebere yalangula t-shirt ndozi yali awalidi by then ne mugamba toli mune byafuzi nti nze ndi wa DP mpagira UID ndi wa UID nze mpagira DP konze nti nyangu toli mu studio ndi asike nako kumpe osogera ku muzento ojja kusobola jangu tugende nemutwala kati ngenda kwogera kintu ojja kwogera bwoti ne bwoti n'ekibiina kyo nga bakitambula tubuli ebimukkola onogenda okuvaawo ng'ogize yagenda okuvaawo manyi kyaddako nga buli weekend yagala kujja ngala bimunyumidde ate ngabisobola ayiza okwogera abeera n'abantu bangi ne bateka okumulaga bane byafuza oba Senkungu Peter abo bandi bangi Senkungu navuka chairman wa NRM wa district kuva mbimeza byange abantu bangi so kati wano ate ku extra radio era nze mbadde extra ngandi mu talk shows eyo nayo sisuubira nti esobola okuddawo olw'omululu gwayitirira omululu gwasukka mu management yes netandika okwerwanyisa ffekka naffekka nengumireko okuvuga ng'abakozi babeera kyali mu bakazi abakazi amanyi oba baalimu ekyokubeeramu abakazi sandi kitutenze nga nsonga n'okusinga kyali mu ssente kati ng'abantu babiri buli omu alina ekibinja ekimukkiririzaamu ekibinja eky'abakozi omu yakola ekikye n'omulala n'akola ekikye kati kyani ekyali kisinza abakozi abangi kaakati ebintu bino byonna nga bw'obiraba ebikolagana ne extra radio ebyo kansooka embive nako kwegamba bikwasa ennaku kubanga radio yali nto tugisalidde amagezi tugisitudde tanso okusaba mu UCC empapa tanso okola buli kimu kyonna ate omuntu omu n'aleeta omululu naliko okayani ebintu ebitali bibye naliko okugira ate nga mugende mubanje namugera kiwange wannamugera ate sente yaziryayo ogenda okutuuka erindi ze naziwadda gundi kati ate mwene mufuuka abasiru oli ennyineko okugamba nti abantu bano kyebika tebategeeragana ate ngaobbakuba oli client omataka obbakubamu ebituli oyitegeera omululu gwayinoona rediyo eyo kati nembeera nga mu kaseera kano ebya rediyo wabiwummula nkyabiwummudde naye nga siri ndi tired but not retired but not retired era ayina omukuufu eyo yenna era nga kino kyenjagala otegeere nti bwe nagamba nti ndi retired and tired no I'm not tired and I'm not retired oli awo weewummuzaamuko kuwummulamu katono
I'm not tired. So soon tukusuubira okudda ku mpewo za radio budde bwonna. Anytime, because that's what I was born to do. Kinazaalibwa okukola. Ogimazeemu kati emyaka emeka tubalagirye 15 kati na gino 20 years 23 years kuva mu 22 myaka 21 paka kati ofunyeemu ki ba politician bano ba Juliet Kakande baani ba Isaac Sejjoba balabika bakuwadde omusimbi poloti zettako ziina weevuze okoze otya natuba kyesikoze n'ekikundi ndi mulamu nyumba nzimbye abakazi obufuzi birimu nnyo okufa ndi mulamu kyogeredde mu perception ki nti ndi mulamu nti nze saagenda namuyaga oguliwo gwa NUP nti saayenda igamba saabeera nnyo mu bintu bya bwenzi kubanga bannamawulire abasinga obungi abasinga bawulire abafudde balinga bayimbi bakazi buli lwobeere mabega w'omuzinda long boat abakazi batanga okugamba nti ono oba abasajja ne batikoga akakazi ako bw'okimanyi nti nti wali munnamawulire mukazi gwakwana n'amugaana oba musajja amukwana atagala mukwana lwaki bwavu buno eri tuba tumunyayo ssente mu bakazi oba amannya gano ge tutandika okukola omanyi abakazi abamu abeera tayagala kugamba nti akwana musajja lwa ssente kati abamu olwaliro kati mwe mubalina nga abamu abagamba nti kati omukazi ayagala musajja wakumuwa ssente era bw'okwana omukazi anegera ogamba kati no munaye nze nina ebizibu nina omanyi senga wange yalwala kitatawe kati ali maama wange bansaba $1,000,000 kati ate kati wano wensula ate kati wano n'abeera nga temunana kutegeera ebigambo bigenda mu maaso tonnamumanya yaani naye nga ye mu kaseera akayagala $1,000,000 ya ssente ebizibu byokka byakubuulidde byetaaga $1,000,000 ya ssente kandi abasajja balinga okubavaako kyebaava basalawo okwetunda awo wetutuuse kati wetuli abasajja mukagamba nti ono ekibatandika okubatabula nti ono omukazi bwamufuna omukazi nga okulowooza kati ndowooza oba olwaleero bwensula bwengenda nebakako naye oba nampayo 10 oba nampayo 5 oba kakati abeera alowooza ebyo nojogejja n'omusimbula ekinyanya nagenda nga oba n'omuwa omutwalo gwa ssente oba n'ogamba nti wagenze mu masanyi g'okunyumirwa n'omuwa 10,000 transport amuzza mu nnyendo n'agenda ng'akwogerako nti akakasajja okalaba kakopi kavako konanjala nti gwakawadde ki bwakatwalidde ki okitegeera so ne batamanya nti omukwano kiba kyanje wadde abakyala abo baliwo okuweebwa naye nkuwanga okusinziira ku ki oba by'ennaku zino Namugera nabyo bikyuseemu nti bya give and take ennaku zino mpulira nnyo nga baga nti lwaki abawala mwe mwagala nnyo okubeera ku receiving end oba ku receiving point gwe ki kyotadde ku mmeeza eyo kyekyo kyenagambye mabega luli kyenagamba nti they do as they see olw'okuba nti nnyina ne baganda baabakulu akola gundi gwokimanyi nti olwaleero omuzadde akwambuka nti Namugera ayiseeko wano nti atigenda omugamba atuweyo omutwalo omugambe tetulina mmere tulina nva naye nga emmere mu nju mweri n'agenda nga byakulimbalimba omwana n'akula nga byalimu byakulimba nsi asobole okufuna akawogo n'amanya nti okusavaivinga olina kulimba ekyo kimu gende wa Namugera naye kati ngokimanyi nti waliwo omukazi yagamba kati naawe otandise okukula omuntu bw'akola yeeyigira nze nange nkuyigidde enkooye amanyirawo nti alina kufuna musajja anaamufunamu atya ng'amuwa atuuka asaba agenda okulaba edda omanyi nti nno abantu bamalaaya be bayitanga bamalaaya byakwananga omukazi bya musajja bwe yamukwananga ngakkiririzaawo ekiseera ne kituuka nga omuwala ono gw'okwana eno takkiririzaawo kubanga akimanyi nti bamalaaya bakkiririzaawo kati bamalaaya ekiseera ne kituuka nga nabo tebakkiririzaawo buli ojja okumutwala nti muntu mulamu
bano ne baganda ate bw'omulwawo nga tokkiriza byayagala akubulako kale ate abantu balamu ne batandika okukkiririzaawo kwagamba bizzenga bikyukakyuka bityo kati wano wetuliwa wenkwanya kkiririzaawo oba ekimu ku byo bwakkiririzaawo nga mmanya nti malaaya ate ne bwatakkiririzaawo tomanya nti malaaya nga mutambula ebikolwasabirawo ssente nga mmanya omanya embeera ze nti ono wa ssente si wa mukwano gwokimanyi nti okwana omuwala n'omutwala nemugendako out n'omudungulya kasoda nemuvaayo nemugwako nemugenda tunalabagana enja nti kale nemugenda gyomusazeewo okusisinkana ng'abantu abakulu nemusisinkana n'omugamba nti n'omuwa emitwalo ebina kati saaki ng'alaba nga atamuwadde ng'agamba ng'olinga ngula okitegeera nze mpayo 2,000 zintuusa mu nnyendo oleka okutegeera eyo yaani liyinza katonda akuwadde mukisa akwetegekera akusabe 10 ekimu ku byo kali kwe ngambidde nti no wenagambidde ndi muwole mabega nti ofuna ekimu ku byo naye mukulwawo okubeera ng'otambudde n'omuntu otandika okusoma minds ze ono endowooza ziri zitya bwe muba munyumya emboozi ayogera ku ki asabiriza atya emboozi z'omukazi zanyumya mutandikire okumutegeera nga naye byonyumya mutandikire okugatta olimiro nti ono mulimba ono alinamu kasente ono mukopi omuntu ategwagamba nti nze gwolaba nti kakati era emmotoka nja eri mmotoka omanyi yantamye kati ate ngenda kutwale kati manyi ngenda kugule kati omanya nti omukopi ali mukwesoma bwesomi aba yeesoma omwana omuwala anaakwagala atandikira okubuuza kaakati tukoze tutya oyagala okunfuna sigaana naye wammwe eruddawa atandikidde ku family background okiraba ewammwe eruddawa ategeera omuntu ono bwava mu family nawe mubuuze nti nze banzaala mu ndegeya oba bugabira oba ndiwa ekitoma weddira ki neddira kino na kino nti gwe weddira ki temwina we agenze naganda gwe weddira ki nti nze neddira kino nze manya gange nze gundi maama wange yeddira kino tulisibuka wano nti gwe muli wandyagadde okubeera n'omwami nti yes kubanga omukazi yenna alina okubeera n'omwami omwami gwe weetaaga mwami ki muwanvu munene muddugavu mumpi mugagga oba mulema wa kika ki gwe nantaka okumubuuza nti naye gwe omukazi gwe wandyagadde weetaaga qualities ki nze njagala omwana omuwala nti nga nsobola okumutegeera nga naye asobola okuntegeera nga tannimba kubanga tibali kintu kibonyabonya mu nsi muno nga kulimba naye ate ku musajja amakale gekizibu okutambula nga tegali mu kulimba era omuntu ojja n'omulimbayo ekintu n'omwavu nzikirizaganya nabaabo kubanga n'abakazi bennyini boolaba olwaleero ababeezezaawo mu kubalimba wadde nga bali bajjajjaffe babeererangawo ku mazima